abapisu nnyabo si kubeegazi kakola abamaidi bano bwe baba basula mu nju yeemu nga tewayawudde kangeze nti corridor egenda mu kisenge ekyo mwe muli ne room ya maid nti maid yakutega akamaso olugi lwaliweka taluggadde era atega kamasu taluggadde nkanve ku earring olugi aleka taluggadde bw'aba taluggadde n'anaaba naye bakali ku buliri ng'amagulu gatunudde kuba amanyi zino essaawa ze zinaatera ezaddadi okomawo ezaddadi essaawa ezinaatereza ezaddadi bananga abami tuyiga okubeera nga tusobola to control our bodies si buli kintu kyonna si buli kiswa kyonna nti ogenda kyesokka waliwo ebiswa ebiyonjo n'ebiswa ebitali biyonjo waliwo ekiswa ekitongole nga mukyalawo n'ekiswa ekitali kitongole waliwo akayimba ka Chosen Becky akagamba byabangi tebyetaaga kusoma no byabangi sisobola yimba simanyi yimba kati she sings well nti okomanga wewaka no like eno gundi like yali akyogerera mu ngero nti eyo gyagenda ennyimba zayagala byabangi like they have their own owners. That's what she meant? Yes. Oh my God! Amulinze yiye yomo kati bali bagenda okwanira eri babangi. I need you to know that I play this song all the time and I didn't know this is what it meant. Nagamba gyotabeera. Yeah. Ebisulo bisulamu I have goosebumps everywhere. Yes. I didn't know that's what she meant. Balirayo buli omu alirayo tomanyi asulamu tomanyi akola kiso. No. Yiyo come back.